Nkulamusizaako mukwano gwange yonna gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekumira ku mayingo gano yonna gy'oli kutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okubeezaawo amayengo ga channel eno era nga tukwebaza ebyensuso. Tugenda mu maaso n'okwebazaamu ak'ensuso gwe yenna subscriber w'eno channel mukola kyamaanyi nnyo. Waliwo abambuuza ku mawulire ga Joel Ssenyonyi kubanga kituufu ddala gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni yamuwadde obwa minisita obwa combat corruption okubeera nga combat minister mu corruption. Amawulire ago gabadde ga bulimba, gabadde fabricated olw'ensonga nti olwaleero badde lunaku lwa kulimba ekyo abasinga mbadde temukimanyi naye just badde twagadde okubateerawo kajjooko nga mmwe abawuliriza b'eno channel era nga tubasiima nnyo byonna bye mugenda mu maaso n'okukola. Amawulire agava mu South Sudan galaga nti ebibadde biva ku social media nga byogerwa era nga Raila Odinga ono nno y'omu ku bakulira oludda olw'opposition mu ggwanga erya Kenya. Tujjukira bulungi nnyo yakwata ekkubo n'atindigga eggendo paka mu South Sudan ng'agenze kulaba ku munywanyi we Nfanfe Riek Machar yali adetainingiddwa ewaka ng'ali ku house arrest ewaka. Entalo ezigenda mu maaso mu South Sudan ziva wakati w'abantu babiri, Vice President Riek Machar saako ne Salva Kiir president w'eggwanga lino. Era Riek Machar baamukwata ne bamugya mu ofiisi ye ne bamwolekeza ewaka ku agreement yakolebwa nti olwo providing a security ye balina omujjawo adetainingibwe ewaka ne bamuteeka ku house arrest era eyo gyakakabiriza emirimu gye egya ofiisi. Wabula Raila Odinga we yatindiga eggenda okugenda okumulabako atugamba teyakkirizibwa, tebaamuganya. Wabula musajja mukulu Salva Kiir yamugamba nti bw'oba oyagala okulaba Riek Machar olina biteekamu ngatto oyolekere mu kibuga Kampala, oyolekere ku State House Entebbe olabemu omusajja oyo w'ekiwalaata gwayita Mwami Yoweri Kaguta Museveni yalina obuyinza, yalina authority okubanga tukukkiriza wano okulaba Riek Machar. Musajja mukulu ono byamwenyamiza nnyo era teyakola nsobi yenna engatto yaziteeka mu mangu n'ayolekera mu kibuga Kampala ku State House Entebbe okugenda okulaba Mwami Yoweri Kaguta Museveni amugambe nti munnange bali bagambye nti muno eggwa alina okumpa olukisa olusobola okulaba mukwano gwange munywanyi wange Nfanfe Riek Machar yali asibiddwa ebbanga liwerako kati weeks ziwezeeko ng'ali ku house arrest nga kyayagala kumanya saidi zombi ng'ayagala ayogerekoko nazo ng'agamba nti President Salva Kiir maze okwogera naye ntegedde ebibye kati njagala kwogerako ne Riek Machar ndabe entabwe eva ku ki sobole okugyawo akamulumunu wakali awo. Munnange bwe yatuukayo bye babimugamba si bye yasuubira, si we yabisanga. Mwami Yoweri Kaguta Museveni yakamutema oluvannyuma lw'okumugamba nti nno nti ebigambo byonna byeyagala okwogera ne Riek Machar biŋŋambe nja kubanga obubaka mbutuusaako, biŋŋambe obubaka nja butuusaayo, teweetawanya nakuddayo kutindigga ggendo atoddeyo olabe Riek Machar wabula nze obubaka nja kubumutuusaako. Kino nno kyennyamiza eggwanga era nga beebuuza diplomatic relations olw'amawanga gano eggwanga erya Kenya ssaako n'erya South Sudan bali biki. Ye beebuuza Mwami Yoweri Kaguta Museveni okudeployinga amagye ge mu South Sudan kiri ku ki, kubanga waabanga Raila Odinga teyasobola kufuna permission kuva mu ggwanga erya South Sudan agenda alabe Vice President yali adetainingiddwa ate nga authorization erina kuva eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni ali mu Uganda. Kati beebuuza kiki ekigenda mu maaso wakati w'eggwanga erya Uganda n'eggwanga erya South Sudan tebanga bano abasajja eggwanga baalikombayininga dda baali unitinga dda nga South Sudan yemu ne Uganda nga just omukulembeze wa South Sudan just akolanga ambassador weayo naye nga tetumanyi nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni yatwala ne South Sudan. Kakati nno Raila Odinga bino byeyeebuuza era agamba kino kyanneeraliikiriza nnyo wabula ate bo aba South Sudan bavuddeyo ne babyegaana
ne bagamba nti nedda ebyo bigambibwa nti n'omusajja twamusindika agende mu Uganda waba ayagala okulaba ku Riek Machar ayolekere mu Uganda alabe President Yoweri Kaguta Museveni bya bulimba. Temutusibaako matu ga mbuzi tuli isango. Mubuuzi ddala bulungi Raila Odinga oba bwe yajja wano teyabisaba nako ebyokulaba Riek Machar, era singa yatusaba twandibadde tumukkiriza. Twebuuza omusajja mukulu ekyali kimututte kwogera na parties ebbiri zino, lwaki teyakkirizibwa kulaba bibanga byayogera bya bulimba? Lwaki teyakkirizibwa agenda kulaba musajja mukulu Riek Machar? Kati awo entabo weeri. Olowooza otya ku nsonga eno gwe mukwano gwange ali eyo? Ekigendererwa ki ada ki ekiri emabega w'ensonga zino okubanga Yoweri Kaguta Museveni yalina okuwa authorization okulaba vice president w'eggwanga erya South Sudan ali mu busibe, ali ku house arrest paka ne kaakati. Otegeeza nti badde oli ku Yugi Update TV kosinzo bango otuuliza bali kwekumira ku mayingo gano. Gwenna ayagala otuyungako nkutegeeza kira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otuyungako ddala bulungi nnyo. Bagana bange mbagaliza olunaku olulungi, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mbagala nnyo. Yes, oli ku Yugi Update TV kosinziro kubanga otuuliza gwe mukwano gwange yonna yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako, agala okweyunga ku channel eno, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde. Temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli wo subscribing obeera otufollowinze, kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali yampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali Canada, abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwana Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwe bali kwekumira ku Yugi Update TV. Mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza. Mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo. Mujje mu comment section mwe abasharinga, aba likinga, nammwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo ennamba y'essimu gye mbateereddaawo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo ennamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye nnamba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo ennamba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okubanga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ne ngenda mu maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda mu maaso mu ggwanga, naddala ng'akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyo tabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna ekolebwa
eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otuuka esa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna abali ku Yugi Update TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe, ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza, waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Update TV, mubata na subscribinga mugere mu maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.